Thank you so much everyone for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Kaswentino muli bulungi program eno njikoledde olunaku olwaliyo njikoledde wano mu bimuli bya Buganda ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri agundegunde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Magulu Nyondo Nantawetwa ali Kanyugwire Mbazi Ndijibaka Neketa wendi wano mu bimuli byo ayi Ssaabasajja era njaga nino obubaka bwenjagala okutuusaako abazaana bo n'abambejja n'abalangira. Ndi wano olunaku olwaleero nsooka okutwala omukisa guno okutumira bakyali bange mundaba bulungi. So okutwala ku mukisa guno okutumira abakyali bange mwena abali US Kaswentino muli bulungi, abali London eyo nno nga waliyo omukulu abakulira ddala abakulira oba ow'amaanyi ntumirako mukulu Mahadi Kimera oliawo London kutumirako nnyo Mama Hanifa tulabire tumugambe nti tumwagala nnyo. German Morris oli German kutumiddeko nnyo abali Saudi Arabia mwebale nnyo okubira nga gwe muli abali mu America abali mu Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai. Thank you so much. Saudi Arabia mwangambye nti program eno mugirabira ku Warufaari kumugirabira naye nga mwebale nnyo nagwo olabira ku Warufaari olabira ku data. Thank you so much. Kyonna kyokola kiba kyanjawulo so long as ogenda maaso n'okubira nga olaba kino kyennyini kyenteekawo nobeera nga oviewinga nobeera nga olikinga nobeera nga okommentinga. Abasana subscribinga ngenda kusa please subscribe, like, comment and share. Mwebale nnyo buli kimu. Ntwala mukisa guno okubategeeza nti bannange abasajja kino kigenda eri basajja. Channel eno ya nagiteekawo kuba updatinga ebiva mu Aromatic Entertainment ebiriyo oba oliawo ne events entonotono moso naddala nga zinkwatako banga zikwata ku Aromatic Entertainment. Naye on the way nenfunamuko ekirowoozo neŋŋamba nti bannyinaze bangi bali eyo tebalina babeezi naye ate waliyo era ne baganda baffe mwannyinaze aba muganda awo omuwala muganda wa muganda wa omulenzi kati muganda wange nti waliyo ne baganda bange abaliyo nga tebalina babeezi naye nga ate oluusi babeera busy. For example nja ku example nti no bannyinaffe abali abroad mu nsi zaffe ez'ebweru oba oluusi n'abali wano oba osobola okubeera wano e Uganda naye ng'era mbutuufu ekyamazima obeera busy okitegeera nga tolina budde bugenda kukwana. Kuba era waliwo eryantuukiridde mu inbox nangamba Morris ekyamazima njagalayo akakyala Morris njagalayo akakyala konzo otyo ekyamazima Morris njagalayo akakyala naye mbeera busy sirina budde bukwana sirina budde bugenda kusisinkana muwala mukwane. Morris olinayo omuwala gw'omanyi ng'osobola omumpa ng'ali ready okusetolinga nange nemugamba ekyamazima sirina. Kakati niwabawo n'omulala nangamba Morris simanyi lwaki bantuukirako nnyo nga balowooza banina obala kuba nze balaba nti mbeera fulina nga ate mbeera busy kuba bwe nva mu firimu ningenda mu Morris Fashions kutunda ngatto okitegeera bwe nva eyo nenjiriba ebyange nengenda mu faamu kulima kati nange mbeera busy okitegeera. Kakati simanyi lwaki batuukira ku nze naye bwe nawulira nafunako abantu ba milioni ng'ebiri nga bangamba ekintu kyekimu ate nga balaga bali serious bagala bufumbo kusetolinga tebagala bya kiyaala. Neŋŋamba okay nenfuna ekirowoozo neŋŋamba kanteeke wano programu eno buli lwakusatu nga tubako ne programu yaffe tetunagifunira na linnya naye nali ŋŋambye oba tugitume connection oba connect me with Morris Jordan
obanze ne Morris Jordans mumpe erinnya ya program eno sagala gitumagali amanya ge mumanye nenge connecting abagalana kakati bwe nafuna ekirowoozo ekyo nengamba kankireete wano buli lwakusatu ntekengawo program eno abantu beenoonyezeeko beefunireko lucky enough nenfunayo omuwala yali we Dubai najja mu inbox nangamba Morris njagala nemugamba nenkubira oli gayi eyaŋŋamba nti ayagala nemuwa ekifaananyi neboogera okukakana nga bankubidde esimu nga bwe nabagamba previously nga beefunye nga beerabye nga bewasiza nabagamba bampa emitwalo 8 ng'akasiimu ak'okuba connectinga nensanyuka era kati bali mbufumbo ndoza bwe bana bafunye olubuto banaŋŋamba kyokka ng'ekyaddala bali mbufumbo era beeyagala babeera wamu era omusajja bambi musanyufu nnyo n'omukyala musanyufu omukyala yes yali Dubai but by then yali yakava Dubai nga yakakomawo no we yamufunira yali Dubai omukyala mu mwami ng'ali wa naye omukyala kyali kya mukisa nti yali abulawo wiiki nga 2 akomewo so bwe yakomawo ne bakwatagana era bansisinkana babiri nga bali abanga basanyufu bazeveesimu lwaki nkireese ekyo nti tetuteekawo programu zizo nti kubanga twagala nnyo oba kubanga tetulina byakuteeka ku channel muli baganda baffe muli bannyinaffe tulina obbafuira tulina obbalaba nga muli basanyufu nze faani wange baba musanyufu nange mba musanyufu kati gwe mbuulira oyo abo bafaani be nafunira ne baconnectinga ne beeyagala mbuulira bwe banaatuula ku TV ne bagamba nti no tetuteekako TV Morris gyaliko ne bagamba nti no tetugenda mu show ya Aromatic Entertainment gyetegese nga bamanyi Morris gyali nze muko so naye nfunyemu challenge mu program eno gye natandika nfunyemu challenge nze nje nfunyemu challenge nti abakyala kati nina bangi mu inbox abami nina batono mu inbox nina abakyala bali 18 mu inbox banoonya babeezi abaami mwekwese abaami ninayo 2 nakabawo akabakyala 4 enamuwa omu asooka namugamba naŋŋamba nedda nemuwa owokubiri tebananzirira n'omulala nemuwa asooka naŋŋamba nedda nemuwa owoku yes so simanyi oba beefuna oba tebanneefuna bayinza okuba nga beefunira eyo ne bagamba ate oba twefunye twali tunoonya ewa Morris ate tutwagalayo ki omuwala tanadda mu inbox yange n'omulenzi tanadda mu inbox yange bombi naye kyeŋŋamba abasajja mazizaawo njagala abasajja balala abasajja mujje mu inbox bannange mujje mu inbox nga munoonya abakazi inbox eri 0763 855 400 nakuganye n'abakyala 18 kati bwe tujjako bali ababiri nsigaza abakyala 16 banaye mujje mu inbox abasajja mujje tubawa abaagalwa bannange abasajja lwaki temujja mwafuuka babisekiso basajja mmwe mwafuuka babisekiso kyokka bambi on a serious note banaye mujje enamba yange eri 063 855 400 kiri tekibatiisa nti bali bampa emitwalo 8 ng'akasiimo nti nsaba emitwalo 8 za connection fee nedda kuba olwera badambuuza naŋŋamba nti connection fee sente mmeka nze munayi sibajjaako yadde n'ekikumi ekya connection fee sibajjaako yadde lwataano mwe mukujjako nga mwe musiimye ne mugamba naye omwami ono atukonekitinze nali nabulwadde omubeezi omukyala nali nabulwadde omwami atukonekitinze kamuweyo kye muwaayo naye nga tekikkakatako nze essanyu lyange kulaba nga mufunye abaagalwa ne mweyagala ne mwagalana 076 855 400
bampita Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. Eno program nagiterawo mmwe buli lwakusatu ntekayo video kuno. Ate era challenge endala gyenfunyemu nti abantu batya kamera. Oli ajja nakugamba mu inbox naga Morris njagala omubeezi nomugamba oyagala kinaki jangu otule mu kamera tuogere. Oyogere ensi ogambe emanya gange nze gundi nsinzira gundi neddira kino njagala musajja bwati ne bwati oba njagala mukyala bwati ne bwati. Abantu mutya kamera. Nina gamba nenze ntya kamera. Kamera eno teruma. Nga bola banjirimu nabibodi ba mu kamera teruma. Jangu tutule mu kamera obulira abantu ate bovaayo nojja n'otula mu kamera nga bwe ntudde wano. Omuntu yeeyongera okwetegereza. N'akulaba n'agamba yono n'obigula n'okyukamu n'ostylinga n'agamba kyentwala yes mumpeereza ebifaananyi mubimpeereza naye omuntu asobola okulaba ekifaananyi ate ng'olusu okimanyi by the way gwe kankubulire okimanyiiko nti mulimu oli omuntu ng'ekifaananyi kimufaananya bubi okusinga ku appearance ye. Kitegeeza kati bw'ojja mu kifaananyi oyinza okulabika nga toli w'amaanyi naye ate mujja mu live ate ng'oli mada. So abaami munoonyeeko ku 0763 855 400. Abakyala namwe munoonyeeko ku 0763 855 400. Eyo namba gye tukozesa ne ku Morris Fashions abagala engatto namwe munkubira abagala engatto ate namwe abagala okusurprising abagalwa bamwe era namwe mu inboxing kweyo namba. Kola surprises tunde engatto bana ebenkola nabo surprise bana thank you so much. Namwe nabampagidde ku surprise. I do surprises and surprising abagalwa bamwe, surprising abatata bamwe, mama wamwe, sengawo, tatawo, jajjawo, mamawo. Nkola birthday surprises. Picking abantu ku airport. Ninkutwala yonna gy'oyagala. Airport pick up. Yeah. Picking abantu ku airport. So n'olwekyo mujje ku 0763 855 400. Mujje mu inbox tufune abagalwa mujje mbakolere surprise. Mujje mbaguze engatto. So n'olwekyo mbagala nnyo bampita Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. Olunaku lwa Friday no yennyini tuli ku Bat Valley Theatre. Mberenge abayita mujje mumuwagire alina show agenda kubeera live kusho kuyingira mitwalo 2 mitwalo 5 ne table ya mitwalo 5. N'olwekyo mujje tuwagire mberenge waffe. Bampita Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment kasentino ate muri bulungi. Program kalero kabadde kawanvu nnyo kabadde katonotono basanga badde n'ebintu ebitonotono binjagala okuyisaawo nasubire mbiyisizaawo. Abaami mujje abakyala nina bangi mu inbox. Abaami mujje ne bwoba oli bweru oli mwami ng'oli bweru oyagala mukyala because atanze nsobola n'okufuna enamba nga eri US ate ng'oluusi naawe oli US okitegeera meaning nti enamba bweri US nga naawe oli US kiwanguyira ate mu kukwatagana nga gwe nkuwadde enamba y'oli n'oli ne muwe yiyo than nze okubeera eno nga nina enamba y'oli ate nga sina kyenjikozesa. Osobola okubeera ng'oli mbalala nga ne gw'onoonya ali mbalala naye nga tomanyi. So kati gwe omwami bw'ojja mu inbox n'ongamba njagalayo omukyala mugenda okulaba nga ate enamba gye nkuwadde nga ate nayo yembalala ng'oluusi mulina ku kyalo kimu oba mu katawuni keekamu naye nga bulijjo bamwetya nga tomanyi bulijjo nti ono omukyala munnaye anoonya nga noono omukyala tamanyi bulijjo nti ono omwami anoonya oluusi nga mweraba n'okwiraba nga mweyitako n'okweyitako naye nga buli omu atya munne agamba gundi ayinza okuba mufumbo gundi ayinza okuba mufumbo bati bwe mbawe enamba zammwe ne mukwatagana nze mwe mulimanya kye mulimpa. Eno program gitereddewo mwe mulimanya kye mulimpa. Mweyagale paka kuwulira bubi
Okay, Bampita Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Tukwatagane kawungeezi olwaleero nga tulaba VIP ku LM channel, LM Films. Era tukwatagane kawungeezi ku lwaleero nga tulaba Customer Care ku Trust Films. Era tukwatagane olunaku lwaleero nga tulaba Neighbor season 2 ku Trust Films. Abaye bawadde yagobye VIP mu makaage. VIP agendedde ddala oba agenda kutta? Ye VIP yalazeewa kuba ne gye babadde bamusuubira Enrico ne Connie bakubyeyo essimu nga taliiwo. Olowooza VIP yalazeewa? Yabaye Keeza Keeza ayagala Brandon anakkiriza oba anaawalira? Tekisoboka oba kinaasoboka. Bampita Morris Jordan's Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Mbagala nnyo. Thank you so much. I love you so much. Katukwatagane olunaku lugenda kubeera lwa kawungeezi lwennyini olwaleero ate mu firimu zaffe ez'enjawulo. Mbagala nnyo bakyali bange abali Saudi Arabia mmwe mwana simanyi ate mmwe mbagala nnyo bakyali mmwe simanyi ne buli lwentandika otumira nsookera ku mmwe simanyi oba lwaki mbagala nnyo. Muli baddala muli baddala. Saudi Arabia, Oman, Qatar, Jordan, Dubai. Thank you so much. Ate mwe bana Uganda ate muli baddala. Ate mwe aba America muli baddala. Ate mwe aba Germany ate mwe muli baddala. Ate mwe aba London muli baddala, muli bakabi. I love you so much my people. Abakyali bange abe Masaka Kaswenti na muli bulungi. Mama wangu mchala wanya na Immaculate tumiddeko nnyo webale kuzaala Lulenzi fine boy. Webale kuzaala fine boy. Webale kuzaala Lulenzi fine boy. Mama, thank you so much for giving back to me. Mama, I love you. Mbagaza ekiro ekirungi, osule bulungi.